Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku lwa leero tuyige enfumba gy'ofumbamu ennyama ng'ogifumbidde mu luwombo. Tandika n'ennyama yaffe sooka ogyoze bulungi nnyo. Waliwo eyambuuzizza ekintu ekyo nti lwaki ennyama gyoleza mu sinki? Ennyama toyibona w'oyagala w'ogyoleza. Ekyo sinki nayo osobola okubeera ng'ogirongoosa bulungi n'oyolezaamu ekyo ky'oba oyagala kasooba nga toyolezaamu kintu kibi, toyolezaamu ngoye, naye oyolezaamu enva ng'ezo tekiba na buzibu kuba sinki eba nnyonjo, eba etukula. N'olwekyo gwe yakimbuuzizza nga w'oyoleza mu ssefuliya oba mu kataasa ne mu sinki osobola okukolezaamu bulungi ennyama oba enva. Kati ennyama gy'ogenda okufumba mu luwombo kirungi osooke ogikalirireko. Nze ngenda gikalirira mu kuuka wansi nga bw'olaba, sooka ogikalirire bulungi gy'ogenda okusibira mu luwombo. Waliwo n'eyaŋŋambye mulage engeri gye bafumbamu oluwombo, kikulu nnyo naawe obeere ng'otunula. Kati tutaddeko ennyama yaffe tugenda gikalirira. Nze gitadde mu kuuka wansi gye ngenda okubeera nga gikaliriza, naye naawe osobola okufuna akatimba n'oteeka ku ssigiri n'okola omuliro nga mutono n'oteekako ennyama eyo n'ogikalirira. Ebiseera ebisinga bw'oyagala kufumba enva nga zino ziwa obudde, fumba nga bukyali. Kati ennyama eyo gy'otadde mu kuuka wansi beera ng'oteekayoko osiigako katungulu, beera ng'okasiigako bw'oba ogikyusa. Bw'omala ogizzeeyo ng'ogikyusizza ebeere ng'ekala bulungi. Kati ebeera ekala eri nga bw'okola ebirungo ebigenda okgendamu. Oyo kaloti muteeke tugenda mukubira, ebirungo tugenda bikubira mu blender. Okitegeera naye ate osobola obisalaasala obusalisazi n'obiteeka mu luwombo omwo. Kati tutaddemu kaloti ne tusalirasaliramu tutaliddemu ka galiki wamu n'akatangawuuzi nga bw'olaba. Twakateekamu kaloti, galiki wamu n'entangawuuzi. Bw'omala osayiresayiremu obutungulu. Birungo biba nga bitono oteekamu ako akatonotono, naye biba nga bingi oteeka munene kokko okubira mwene nnene. Ndowooza muzitegeera blender ezo ziba n'ekinene n'akatono. Ntadde mu kinene mwe ngenda okkubira. Kati bw'omala okuteekamu obutungulu sayirasayiramu ennyaanya. Tugenda bikubira mu blender tuyiwemu ebirungo mu nnyama yaffe ey'omu luwombo, ng'ebirungo tubimaze obbikuba tubikubidde mu blender. Ne bw'obeera togirina osobola okubeera ng'osalaasala ennyaanya n'obutungulu n'ebintu n'obisalira muli mu luwombo. Teekamu ka Royco tube, bw'omala oteekemu ka Royco kennyini nga bw'olaba, obikubiremu mu blender mwennyini oba obikubira. Oteekemu kasimba akanzali, teekamu simba nga bw'olaba. Weetegereze kyenkola ky'oba okola. Oteekemu ka asimati era katonotono. Ennyama tufumbye kiro, birungo birabye. Kati bw'omala teekamu otuzi, beera ng'obikuba, bikube. Ebirungo ebyo obikuba bulungi, oba osobodde obbikuba bw'otyo nga bw'olaba. Biteeke mu kantu biggyeemu mw'obikubidde. Lowooza obiraba ebirungo byaffe bye tugenda okuteeka mu luwombo olwo lwe tugenda okubeera nga tufumba. Beera nga weetegereza. Kati mu birungo teekamu otunnyo, toteekamu mungi, teekamu omunnyo nga mutonotono kuba jjukira mu luwombo kisinziira. Oluba nga lwa muntu omu tuteekamu mazzi, ebirungo byennyini biba bimala, mpozzi nga lugenda kuliibwako abantu abawerako. Kakati oluwombo beera ng'ofuna endagala z'ogenda okukolamu oluwombo. Ofuna akalagala kakabeera ak'omumakkati ku kitooke. Osobola okukozesa ekitooke kya ndiizi oba ekitooke kyennyini. Kati bw'ofuna beera ng'olukalirirako ku muliro nga bw'olaba. Osobola okusooka n'oggyamu akagogo k'omumakkati nga tonnaba ddukalirira, oluvannyuma n'olukalirira. Oba osobola oddukalirira nga tonnaba kuggyamu kagogo ak'omumakkati, kuba jjukira olina oddukalirira akagogo ako ne kajja bulungi, kuba empombo ezisinga okuyiika ziyitawo makkati ne ziyiika. Kati bw'omala okukakalirira bulungi akalagala kaffe ne kafuuka oluwombo, beera ng'osalaasala ennyama yaffe gye tumaze okukalirira nga bw'olaba. Gisaleesala ebifi by'oyagala okusala. Weetegereze, njagala tunule enfumba gy'osobola okufumbamu oluwombo ne lujja bulungi ne lutayiika ate ne lubeera luwoomu yo tumaze gisalaasala ennyama yaffe nga bw'olaba. Kati leeta olulagala lwaffe lwe twakoze ng'oluwombo, ndowooza olaba.
otunula nnyo ewantu awo wasinga okubeera ewakulu. Omuzingoonyo makkati ogujjamu olaba ndowooza naye kikulu nnyo makkati awo okalirirewo bulungi kuba ewaleetera empombeezo okuyiika. Kati oluwombo lusoose oluteeka mu kibbo lubikkule, olubikkula teekayo akalagala akalala nga bw'olaba okalaba, teekayo akalagala akalala ng'obikkudde oluwombo olwo, ng'olubikkudde olulagala olusooka bw'otyo. Kati munda teekayo akalagala akalala katereereyo bulungi makkati nga bw'olabye. Bw'otyo bw'olina okikola weetegereze bulungi. Bw'omala okuteekayo akalagala akalala munda tereezaawo bulungi, otugenda okutuuza ennyama awo. Olaba tutandika okuteekamu ebifi byaffe eby'ennyama. Oluwombo luba lugumu kasita lumala okutereera bulungi ng'olukaliriddeko bulungi, luguma luba lugumu bulungi nnyo, terusobola kuyulika n'akamu. Kati ennyama yaffe tugitaddemu nga bw'olaba. Kati leeta n'ebirungo biri, leeta ebirungo byaffe biibyo, beera ng'obiyiwamu nga tonnateekamu mazzi. Kisinziira abagenda oddulyako muli bammeka. Kati ffe olwo tugenda ddulyako abantu 4 essupu gwe tutaddemu. Bw'oba oli omu toteekamu mazzi, teeka buteesi birungo byaffe, siba busibi obeere ng'ofumba luwombo lwaffe, lujja kuba luwoomu nnyo. Kati naye wano tutaddemukko ku mazzi amatonotono olw'ensonga tetugenda ddulyako abantu 4, tulina okukoza ng'enva, okitegeera. Bw'otyo teekako akalagala waggulu akasembayo nga bw'olaba. Bw'omala okukassaako akalagala ako beera ng'oluwumba oluwombo lwaffe luwumbe bulungi. Weetegereze kyenkola ky'okola, oluwombo ojja ddusiba bulungi, terujja kuyiika n'omulundi n'ogumu. Beera nga weetegereza nga bw'olaba. Nze nkyekwaatiddemu nze kennyini njagadde embeere nga nkibalaga olw'ensonga nti ebyo nabiyiga dda. Ebyo ebimu kuba byangu, tebirina buzibu, byangu. Jessica Kasagga omanya nti ndukole ntya wano mu kulukalirira wano kyekibeera ekikulu. Kati lulo luwedde, funa akaayi olusibeko bulungi, lusibe lunywere. Akakaayi keeko beera ng'olusiba lunywere bulungi waggulu awo, okitegeera. Beera ng'olusiba bulungi. Otakasiba bulungi kasobola okusumuluka. Tugeze oyinza okuba ng'okoze empombo nga 4 oba nga 8 nga zonna ogenda zifumba mu seffuliya emu. Olina ozinyweza bulungi n'oziyimirizamu bulungi nga bw'ogenda okulaba. Naye kati wano tukoze oluwombo lumu, zenva ezigenda okuliibwa ekyemisana. Tugenda ddulyako abantu 4 ng'okitegeera, kwegamba y'essupu gwentaddemu w'abantu 4. Olaba, ndowooza olaba lulo luwedde bulungi nnyo. Kati funa eseffuliya mw'ogenda oddusibira. Oba ogenda ddusibira ku mmere tekirina buzibu, naye kati wano ffe ngenda just ddusibira mu seffuliya lwokka lwokka. Jjukira luli lumu, tereezaamu bulungi, olukolere we lulina okutuula nga walungi nga bw'olaba. Lulo olulaba oluwombo lwaffe, luwombo lw'ennyama, kale lutuuze mu seffuliya bulungi bw'otyo. Ndowooza olaba olukolera w'okutuula nga walungi, nga terusobola kubeera nga lugwa eno lugwa eri, lubeere nga lutuulamu bulungi mu seffuliya omwo ogenda oddusibira nga bw'olaba. Kiba kiwedde awo, awo wokka we wazibu. Kati awo bw'omala beera ng'osaaniika, teekako endagala, tandika okubeera ng'osaaniika oluwombo lwaffe. Kwegamba teekamu emizingoonyo nga giwerako, oyalirirewo bulungi n'endagala wansi w'ogenda okutuuza oluwombo olwo. Kikulu nnyo amazzi gano g'otadde wansi gabe nga tegalutuukako waggulu, ekyo kiba kikulu nnyo. Naye naye gaba galutuuseeko tegasobola kuyingira. Endagala ezo kasita ozikalirirako lufuukira ddala olugumu, kaba nga kaveera. Awo nno ge maanyi ga Katonda gateeka mu ndagala ezo, mukitegeera. Kati awo kiikyo tumaze okusaanikira bulungi, tumaze okusaaniika bulungi nnyo. Kati bikkako eseffuliya waggulu nga bw'olaba. Tugenda kufumbira, nze ngenda kufumbira ku kyoto ekyenku. Manye ekyoto kyanguya nga bw'olaba. Fumbidde ku kyoto, ntaddeko oluwombo lwaffe ne lutokosa. Enva ezo ziba mpoomu nnyo. Ekisooka tejjukira, ennyama tebeera nsiike, eba boyiro. Oluwombo bwetyo bwe lubeera. Wano ku birungo, bw'oba tolina blender, just ofuna ebirungo ebyo, n'ofuna ennyaanya, butungulu, galiki, katangawuuzi, n'okasekula nga butonotono, n'obusuulamu mu luwombo lwo, n'oteekamu otuzzi tw'oyagalamu,
n'osiba bulungi kati nga bw'olaba tulujjudde bulungi nnyo ogenda kuba olulaba olaba lwokya nfunye akantu lusitule ndowooza olaba nti luvuddemu bulungi nnyo ng'oteeka ku ssowaani ya mwami wo ng'omuwa oluwombo ndowooza olaba okusinga okugenda ozirya mu wooteeri n'agamba nalidde oluwombo mu wooteeri lumukolere abeere nga alulyako ndowooza olulaba tugenda ddusumulula tulabe enva zaffe munda okitegeera ndowooza olulaba awo ng'otadde mu ssowaani y'omwami ng'alusumulula ng'agenda kubeera ng'alya nkugambye luno nkoze luwombo lw'abantu 4 essupu gwe ntaddemu okitegeera abasinga tebatera kussaamu mazzi bassaamu jasi birungo byokka ne basiba ne bateeka ku kyoto endowooza olulaba supu waffe omulaba yeeyo ennyama ejja bulungi nnyo manye ebbuguma eryo ly'amaanyi ate jjukira obeera wagikaliriddeko ko wali kati akuba okaliriddemukko ne wana ebbuguma eryo liba ly'amaanyi nnyo liba lijja kuggiisa ennyama eyo bulungi egonde bulungi ebeera egonda bulungi nnyo 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 lulo oluwombo lwaffe akanyama kaffe okalaba kali boyiro bulungi nnyo tekaliimu kabutto kano kalala bwe katyo bwe kali kawoomu nnyo lwero oluwombo bwe batyo bwe balukola subiramu weetegereza bulungi mwenna abadde baagala oddulaba mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN 256 mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba